Hamzah nga basisinkanye ne dirisa musuza Kenzo. Musuza okuva Rema ujukira scenario za Muzata bezali wao awo nanga tumusasira bambi Muzata amukoze bwati ne bwati bambi kati ate unafiri musajja watu njagala y'abasajja babiri banwanire bekube nganze ndi eri mu kasonda asirise weko tukwaniriza nnyo gwatulaba yona josinziro okutulaba ku embozi mu UG Geoffrey Mayanja gegange awezi kalde mugwende nayo musajja mpoza kaviri wagambo kasalirawa ndeje oba saluni oba pub simaina yabagita kale tuze tuwayemuko ku mbozi binje bitambudde tujukira bulungi nnyo nti Eddy Kenzo yasinkana omukulu Dr. Hamzah bwe basinkana of course binje byayogerwa abantu abamu ne bacriticinga ne bagamba nti Eddy Kenzo kyakoze kibi nnyo tifero kusikana bali sinkanye naye ko kubya kifaananyi nakitaka ku mutimbagana abantu okutegeera nti yasinkanye ne Dr. Hamzah ne bagamba nti kibi nnyo abamu nga bagamba nti team Rema ya wininze abalanga bagamba nti team Eddy Kenzo ya wininze abalanga bagamba nti team Eddy Kenzo mulimba temwa wininze ekyo game mwajimazo kujiwa so bigamba ne bera bingi nyawo we malinya tunulire ensonga eno ku team zombi ania wangu ania wininze era kinza kubanga kyakosezza ni kyayambyani oba bonna bayambiddwa wekotandikirawo bonna kugamba nti bayambiddwa awo mbasi kutegedde mu bulungi naye mu ntandikwa tusokerera ddala wenyini nyini bw'obeeranga n'akatibako ng'okimanyi nti ye winning formula yo ng'olina akatibako ng'okimanyi ye winning formula togizanyirangamu ng'era okimanyi nti kano akaseka kange mwenfumbira ebijanjaalo muno kano kajjisa bulungi ebijanjaalo kakwate nnyo n'obuki n'obwegendereza wabadde obinye bade bitambulira ku musuuzo oyo ebiseera biri eri Mande we yafiira ndowooza ojjukira bulungi nnyo sinabye yaliwo agamba Rema Namakula yali mukwano gwa Mande naye terabikako mukola ki mukuziika fena ne tubeera okwegamba nga musuuza atambulira ku simpase gamba bambi ate ekisookera ddala basooka ne bamugaana okulaba omwana okitegeera nga tubeerawo ne tumusasa ne tugamba musajja wattu bannange ng'abona ng'alabye omwana tebamumuwa kumulaba era nga oba weegeneza nnyo nga n'ennyimba ezimu zaakuba owuliramuko obulayini nga bulinga bwakumusaasirasaasira oba okwekubagiza so abadde atambulira nga ku simpase eyo era nga ke kazannyo keeko naye naba omupiira we gwamuvude mu ngalo omupiira gwakkiride olukiira si lwakuno kubanga ekisooka tubadde tulina ebbugumu eryo mu nkambi zombi abaana abawujja omuliro eno mu big talent abaana abawujja omuliro eri ewa Rema Namakula nga baguwujja nga bano bagamba ffe tuli ku top twatwala omukyala n'abaana ffe tubalina n'omwana ffe tumulina kakati mulina kyemugamba timu big talent timu Eddy Kenzo mulina kyemugamba nga Dr. Hamzah agamba nti omwana namutwala omukyala namutwala n'omwana mulina byonna mbisobola tewali kyennemereddwa oyo nga timu Sebunya nani ne Rema Namakula kati nga ne musuuza naye agamba eno nti kale wadde mwagira naye nange era nabawona ndi mu bulamu bwange ndisemyekozo kati nakolamu temulina kyemuŋŋamba era kinatuuka ekiseera nja kufuna omukyalo omulala nga waliwo awo enkambi wezeekuva nezigira kakati twale tuli awo nga tulaba bifaananyi Hamzah nga basisinkanye ne dirisa musuuza Kenzo simanyi nalabye Kenzo yadde yambadde kino muna wadde bambadde bino babayita basangi winning formula nga bagimenyeemu wakati saawa zino omusuuza takyalina kyagamba ggwanga era mu kumuwangula bamuwangudde Rema Namakula yabawangudde bono omanyi okubeera nga waliwo ka video akatambula akagamba nti njagala y'abasajja babiri banwanire bekube nganze ndi eri mu kasonda asirise weko kati wali kye twalingako emabega nga Kenzo kye baliko nani ne musuuza Hamzah bekube nganze Rema Namakula ni mu kasonda asirise weko kakati twali tukyali awo nga kyetambulirako kyetulowooza nti kyekinatukolera kati ate bekube twagenza okulaba nga basizza kimu bakkaanya kimu
gubasaza mukabo kati nemmanyira ddala nti ye musuuza nga ye geemu eno mbayirawo yali agikulembedde nga agikulembedde yes. nga bwe mamusaasira bambi bamutwala omukyala we bambi teri kintu kyasinze kukola wano nga bambi oyo abayimbi abasinga obungi balidde ku bambi oyo bambi oyo okusaasirwa okwo simpasi oyo nti musuuza okuva Rwema ojjukira sinaliyo za Muzaata bwe zaaliwaawo awo wonna nga tumusaasira bambi Muzaata amukoze bwati ne bwati bambi kati ate unaafiri musajja wattu bambi kale katumuwagire oba oli awo n'abantu okujjula nnyo okugenda ekkololo era mwali musimpase yes ti omusajja bambi yafiirwa muganda we omukyala n'agenda natalabikako kujja kuziika kukosa tetwamulabako kwegamba tumusaasira busaasizi kati ne bagamba wange katugendeyo ow'omusajja ono naye kati omukolo ogukuwa ekyokulya ate ogukutta ogulumye winning formula akatiba okakuta okataddemu embazi okakubya eri kakati saa zino Kenzo takyalina kyatugamba kirala tewali kyagamba gwanga tewali kubanga ogwo omuzanyo gubale kugenda mutambuza 223 224 okusaasirwa okwo 225 ng'alya kwekyo paka lwayandibaddamu n'atulaga ate omugole omulala ono ne tuggalawo chapter tugaza ku mugole ne tonafuna mugole eno winning family ogitta tolina na kabonero kalaga nti onaatulaga n'omugole kyekisinga okuluma ekyo kyogera tekituufu nti singa byonna baddewo bulijjo nti omukazi wange bamutwala bannange nkyabonaabona tebampa mwana ate omwana bakatandika omumpaako buwyawo n'abeera awo nti twaligenza okuddamu okugira bwe tuti nti Eddy Kenzo afunye omukyala kati awo ne bwe yali kwataganye ne Hamzah tewandibadde buzibu naye okwataganye n'omuntu tolina batulaga nti eriyo akala ak'amaanyi akajja tetulina kusuubira mukka gwonna tetulina kye tulaba naye waliwo ekiwala kino ekyebusoga kye bagamba akawala kala katukula kati oyo bonabona kubeera kugaaya mu bugaaya oyo mwana we Masaka naye mugezi amanyi qualities kucyangacangamuko kati ayisaamu buyisa ggaali system kati gyaliko yakuyisaamu buyisa ggaali si yakudda okubeera serious naye amanyi bwe batandikira nti principles zennondo omukyalo omulungi amanyiza okutambulirako tamala gakiragira kati naye mugezi muzibu naye omukono ogubadde gumusaasira ssaawa zino era kati kyetugenda omugamba kiri kimu ate endongo nga y'amaanyi baka endongo tekyalina kijoogererako kati ssaawa zino talina luyimba lwagenda kujja wanaayimba essaawa zino atugambe nti bamunzibako oba bakola biki kale mweyagale kale mubeeki ne tubikkiriza kati ebyo byaweddewo okitegeera bulungi nnyo ebyo byaweddewo tebikyaliwo nti mweyagale nange njafuna wange ebyo tebikyaliwo kati kyalina kyotugamba twabalabye nga muli babiri mwasinkanye ekitegeeza kizibu nnyo Dr. Hamzah okusinkana Kenzo nga Rwema takimanyiiko biseera singa kiba kizibu ekyo kizibu nnyo abantu okubanga amanyi nawuddeko ono ababisala ebigambo nga bagamba nti Rwema oba yakipanze okusobola okubaako naye engeri gyawiningamu kubanga ogwo omupiira gwali gumukanyigirwa nnyo nti ayinza okuba naye nga yakipanze basobola okuba nga basinkana yasobola okuwininga ate era bw'oba okitunudde mu Rwema abaami bombi bano abasinga amagezi nkubuulira amazima omusajja mugezi nnyo ate oli dokita omugezi nnyo okola ebyo sebo oli dokita ono Eddy Kenzo muyimbi wa ggwanga abakubisiza wala percentage pa anamu mu magezi kati gwe omuntu atakusinga amagezi akukozesera te ekintu bwe kityo ngwagwe okimanyi bulungi nnyo nti oli si mulabewo mama wa mwana we yes tukikkaanyaako naye mu byonna byabadde akuyisizaamu byonna bye mutambuliddemu abwe bityo n'okimanya nti oli yajja kuba Kenzo yatugamba kimu nti Rwema Namakula yagenda okusinkana Dr. Hamzah ebbanga nga bakyalina bonna eno by the way nga bakyali bonna ewaka si kyekyo si bwe kyali nti ono omusiguze yalina dokita we yali dokita waabwe yali dokita waabwe kati personal doctor gynecologist oba gynecologist wo yakekinga omukyala akativi kali kati akatuuseewa n'akwata mu nvaazo ng'oli akyali mu bufumbo kati gwe kyoba osuubira ki omuntu ng'oyo waliwo omuzungu kyagamba nti you can forgive but you cannot forget
You forgive and forget. You forgive and forget. Omugezi yenna wano olina kubeera nti you can forgive kuba ekyo oba wejeredde naye okwerabira tusobola kwerabira n'ogamba yonna yali azzeeko ewange nabbako enva simalaga musonyiwa bintu ebyo nti mwerabirerabire nsobola omusonyiwa naye okubintu by'okumwerabirarabira tekisoboka n'olwekyo kye yakoze ekyo kyalaze nti yes waliwo ubuntu era gy'atambuza okusinkana gayina ekyo kye bayita ubuntu Kenzo gw'ayagala era yatambuza ubuntu one love naye ate teyabaddemu ne kali ka principle kagundi kali eri nti you can forgive but not to forget yavudde ku mulamwa era bamuwininze timu Rema bawangulidde wa anti kati yabagasse bonna n'abalaga nti muli bannafu temulina kye mugamba ggwanga Kenzo tolina kyogamba ggwanga amaanyi tolina kuba wali eri tubadde tuli eno nga naffe tuli ku ani ajuwadde omuliro nga tugamba Kenzo waffe tugenda nakusulako ekimyulo ekisinga okubeera eky'amaanyi mmwe tetwagala kumanya timu Rema n'amakula okitegeera nga tulina kubeera ku top kuba omusajja yalina okubeera ku liidi kati omusajja ate we bakuwangula mu bato ey'ekikyala ndabira ddala kuba kati ate negundi bennyini oyo Dr. Hamzah mugezi abala n'amanya nti kati bwe ndira noono nenneekubya wano ekifaananyi alwanirako mukyala we obuwanguzi bwa famire eri si bwa famire eno senga kibadde bwe kiti Rema naye n'asinkana mukyala wa Kenzo ne beekubya ekifaananyi tugeze nga Lydia Jasmine yowa Kenzo Rema n'asinkana Lydia Jasmine kati ndeete pia pawundi Lwatulese Juliana oba omuyimba Spice Dano muyimba malala. Leta Lydia Jasmine. Anti rawo muka gwasongawo nnyo. Kimenyewo. Twandi bale tusuubira. Kimenyewo. Sigala kimenya kubanga era omuka gwasongawo nnyo. Kubanga kiri bwe kiti. Kimenyewo kyolese ekyo si kituufu. Kyalimu nze nakiwulira era nsobola kirifendinga. Anyway. Netogwanira kukireta mu mbeera eno. Ye example gye tulinawo saazo gye tuyinza okulabirako. Nti kati tugeze. Gobadde osubira nti Rema n'amakula tugeze kale Lydia Jasmine kubangezezza tugeze nga Lydia ye wa Kenzo basobola okusinkana ne beekubya ebifaananyi tebasobola kakati kubanga abakazi balina obujja bungi ate abasajja baali bakubyeko omukazi baali bakubyeko omukazi ng'omukazi omuwadde va ku bino fye byaffe tubateeka ku mizigo omupangisiriza apartment oba omuzimbidde ennyumba eri munyonyi eyo alina ekidduka alina buli kimu omuteddebo buli kimu ne bamukubbako nga nawa chapati ekyo kimanyi nga gwe okimanyi nti oli celebrity superstar owangudde zi BET ne zi Grammy ogenda zireeta ne bakubbako omukyala ng'oli amutute gynecologist gayina akubba bukubi bwati mukono n'akebera olubuto gayina n'akubbako omukyala gwekyo okimanyi gayina avuga moroke enaku zino nnene anti kati byebisima ebyo yatapinga mu mafuta yatapinga mu mafuta ali mu mafuta ga musuuza gayina yalaba ekkubo ate akyaddayo gayina anyiriza kirevu oba asalirawo wa baba kisimanyi ye mati baba oba luna baba nkugambye gayina kati anyirira yatapinga muki mufuta ye yakozesa omukisa ogwo kati anyirira kubanga kati abasinga omungi omukyala yenna oba omwami yenna aba yagala awulire nti mukazi we gye yagenda ali bubi teyeyagala nti Rema n'amakula wa Eddy Kenzo agenza wa Dr. Hamzah naye ali bubi abona ennyimba takyafulumya nnungi emigo gyafuuka emigo yes naye kati ate eno kyakyuka nti batuka ekiseera ne bakuwangulirayo mu bifaananyi ne bakuwangulirayo mu lutalo ne batuka ekiseera nga n'omwana bamukuwa mbuwi agenda aziike amale akomewo eno tasulayo wings zonna bamumazeewo era eyo ensobi Kenzo gye yakoze taata yakoze ensobi y'amaanyi nnyo kuba ogwo gubadde mugaati gwabadde agenda gulya 223 224 225 226 227 bwe kiba nga ekibulaza kivudde bulungi ne kyeraga bulungi nnyo
atulaga omukazi awo tusanyuke tugambe nti team big talent ne kati ngaffe team big talent twaweddemu amanzi gampeddemu olese cha team big talent waliwo abawagizi bano bafani team big talent abo bonna bajiwadde omulira badde bulijjo balwanirako badde balwana entalo wakati awo tirema muli bambwa n'abalema nabo ne baleetamu Eddy Kenzo muli bambwa okulwanagana okwo bo basigadde wa mu battlefield eno kubanga kati bwe tubeerere nga tulwana tukubera emundu etekenya ate omukulembeze tufene mundu ekyavuga tugenda okola mukulembeze ate begudde mu kifuba wali banywedde mu kakyaya awo ninga tefene mundu ekola ki seka ekyavuga tuba tusigadde wafa ababa battlefield bembamba gasse wamu team Rema yagezezzaako okuwangula njuwa 60%. Team Musuuza yagudde ekigo sekigo omanyi kifene ekivundu nga kyabaddeyo ku muti nga kyayengerereeyo baba nekikukuba mu mutwe anti kati tolama kakati ekifene ekivundu kyafubutuseeyo n'ensigo zaakyo zonna ne batuukiriza enjogera yegamba nti abaagalana sometimes temusangayo byammwe newankubadde oli kibumba kya Eddy Kenzo baako ne wookoma newankubadde oli mawoowolo ga Eddy Kenzo baako ne wookoma amawoowolo essaawa yonna gagenda kukuba bwe pwa olabe nga tokyalina wale neggowoolo n'erimu n'olwekyo baako ne wookoma bano abasajja oluusi tubeere eno netugamba nze ndi tiimu guyi naye ng'ekiro bakkaanya ekyo kimu kati abagwa omupiira we gubaddira mwena ne muswala era basirise wawuliddeyo akanyego onyegeki obwedda kyemulwanirira kyonna kyonna ate bali babalaze nti munnaye ate ffe tetulina buzibu kati mazima ddala woba wakubisanga t-shirt ng'eriko egamba Rema twakuwona kati oba ogenda gisangulako otya obanga wagiteekako negamba nti Dr. Sebunya webale kye watukola eyo t-shirt eba eweddeko n'olwekyo basembye nakyo omusajja oba omuyimbi wammwe mumuwagire musically biri ebyawatuuyo biri eri empalaniraako ebyo tebikola tiimu zandibadde zizimba nga buzimbi muyimbi zitambuza luyimba kwa iTunes zigenze ku mudundo zigenze ku remember where we get it from ezo DJ Ericom ezo zitimu zetwagala mu 2023 tiimu ani agiwadde omuliro bya family biki ezo tiimu tetuzeetaagirako naye kuba tezirina gye zitwala bakomeno mu 2023 tugende na tiimu zitambuza music ku Songo Boost oluyimba balukubye nti eyo tiimu zetwagala ezo naye zino zitiimu ezituwaga ate ziwaga abayimbi oluusi munnaye ne zibasuula mu ntata ne bagwa n'ekintu okitegeera era bwe bagwa n'ekintu ng'ate tiimu zennyini ezo apushu misinde mizibu nze mbawulira abaana abakuba amasimu ogenda okulira ng'agamba nze gundi kibumba kya Unintale Unintale wabata kyalina luyimba ogenda okanga mukono gwaffe Kaliba Kaliba tiimu Little Boss yali Kaliba Little Boss kakati Kaliba Little Boss bwe yagwa katakyafulumya nnyo n'agenda wa Flona kati ye Kaliba Flona oba okitege era si bakuba Kaliba Flona kuza ate Little Boss ati oyo wala gwira wasima era omusajja yasigala ku mulamwa yo wa Firebase aliwo ina ambassador wa Firebase oyo takyuka nga ambassador wa Firebase oba Bobby Wine alina oluyimba oba ali mu byabufuzi anti kakati ye Bobby Wine wadde anti kati ye Bobby Wine gundi yalinye ddala ita na kimugo era senga yasigala mu paradiso wanira yakali gundi wadduka emisi Bobby Wine edda nalinga tushali kujjo yeyo nga yafulumiza paradiso somo na yampereza invite yakweza ka invite tushali kujjo yeyo ngenda awo ne bachali banga awo yali busabala nga agitongoza atongoza oluyimbo lwa paradiso awo omusajja omwagala era ntegedde ensonga lwaki omwagala mbadde simanyi nga kyama ekyo kuvira ddala eri mu musaazi uba kumpi na myaka nga 10 mabega so kati ndowooza olaba nti tubeera n'abantu bano bagamba mu tiimu Mr. Wagwan naye kati tiimu Mr. Wagwan ezo Mr. Wagwan watuwa ekiseera nga teyali ku foomu tebamuwulira ku radio tebamuwulira ku TV ogenda okulaba obusimu tebukyayitamu tekyali akubuuza nti kyali wange mangu kutereddeko awo ekyetaano funa kyonywa
ogenda okulira eyali akube simu agamba nze timu Eastern wagwani nze timu ditacha okitegeera babuukira akola nga yakyuka dda n'olwekyo abayimbi muyige timu zino muzirete okusinziira ku kije zigenda okubeera nga zibongerako naye zino zitimu ani amuwadde timu simanyi Hamzah simanyi timu bikoze bitya labish tezina gye zitwala abayimbi okutwaliza zikome mu 222 kitegeeza bwetuddeyo walemega bwetubadde nti fine okusinkana kwali baddewo naye ekifaananyi tekyali kubiddwa nakyati kyandibadde kibayamba singa tebakuba kifaananyi by the way ne bakikola in a secret way kubanga okufulumya ekifaananyi era tekina kye kituyamba tewali tekina kye kituyamba ngaffe abantu ate nabo bennyini okukitulaga eno public ate nina n'ekintu ekiraga nti oba ekifaananyi ekyo kyatoloka butolosi tesobola kubanga kyatoloka bali menti okukifulumya singa kyakubwa nti kubanga ekifaananyi ekikubiddwa nga kyakyama kirabika noga nti awo booli waliwo yabakubye nga tebategedde nakiweereza naye abantu abali betegese obulungi bakkirizwa obakuba ekifaananyi ekitegeeza tekyali kyakyama ate era bw'olaba naba nesimana kumanya era olaba era Eddy Kenzo yakifulumya timu Rema tekina we kyayita kati timu Eddy Kenzo yakola ki Eddy Kenzo yakiteekayo kamusamalizing mumaleyo bulungi bwabanga timu Eddy Kenzo yakiteekayo omanyi kye bayita omugoyo ngumanyi bulungi omugoyo ye lumonde n'ebijanjaalo nga bigottere wamu kakati bakwata Kenzo nga bamufudde ng'omugoyo ne bamugotera mu sepiki ne bamugjamu ne bamuzza mu kinu ne basekula ne banyiga gundi eyo ne bajjamu enkenku ne bayubawo amazzi ne bajjamu enkenku ne bafunamu akabisi k'omugoyo naye ate bolinga atayagala wabeerewo ddembe ne kuba Eddy Kenzo yebwe yateekawo posti ye yagamba nti omugenzi Sheikh Muzaata bwe yali nga akyali mulamu twasinkana ne twogera era yagenda okufa nga nze omutima gwange mutebenkevu kakati nsisinkanye Dr. Hamzah kitegeeza ti musajja ayagala mirembe mirembe naye omusajja osigala oli musajja kabaka tawangulwa mu bwakabaka bwe kiddemu gumu kabaka tawangulwa mu bwakabaka bwe tagali Mandela nga bwe yeyita Mandela akola ebyo yanga Mandela oyo abeera kitookero lutwa Mandela akola ebyo bwe Mandela nga bw'omumanyi bwe basibira mu zirizi Robben Island ziri amakomena gali amakambo akola ebyo eby'ekidogo bw'ogamba nti oli yanga Mandela tumumanyi kakati ndabira ddala awo nti ndabira ddala kitookero lutwa awedde emirimu oba ono binayiisa okitegeera oba binayiisa gwe ndabira ddala Kenzo yanga Mandela tasobola kukola ebyo naawe yanga Mandela osigala oli ku toopu nagamba ekiri ekintu you can forgive but don't forget ekitonde ekikazi kati kakikubulira ekitonde ekikazi kyekintu ekyasinza okubeera ekibi ennyo nti omukazi y'omuntu omukazi agamba ne bamukwala ne bagamba lwaki bbaawo wakutaakaso n'omusalako obuntu nti nabadde njagala nga mwagala nnyo kati gw'oyagala nnyo ate omusalako obuli maawa kati osigaze eki omaze okunsalako obuntu okitegeera so ekitonde ekikazi tolina kwerabira biki kikukoze eri mabega gwe n'olowooza nti byonna all is well omukazi kati kankiddemu era nga gwe gusembayo omukazi yenna n'aleeta omusajja oba ne bamukwanira nga muli mu maka ate n'atakugambako n'atagamba nze munnayo omutima gwavaawo dda nga jasi yatuuzaawo butuuzaawo mubiri naye ng'omwoyo gwavaawo dda guli wa Hamzah oyo mulaba edduka tosigalawo oyo mulaba edduka nga muli mwena nakoma onagamba bebi kulikayo bannange obadde Ivory Coast ova kutunda Luganda lulimi lwaffe olutunze bannaye weebale nnyo n'akuwa ne aga naye ng'omwoyo gwavaavaawo dda kiwuluwulu kyekiri awo gwekyo okimanyi era nze Eddy Kenzo gye yasaba sigimanyi nagimanyi eyo Rema n'adduka emisinde ndagenda neeraga ekifaananyi kyekituufu naye gwe ekyo okimanyi ng'olina omukyala n'akubika mbusula bulungi good night oba baali basula bonna simanyi good night my love good night naye ng'omutima guli wa gynecologist Gaino iwe ekyo kidi iwe nkutiire Gaino nga yabakuba muddo oluseke ye atandika ye alina ziri zikaza Rainbow yali yabasimba muddo already anaziri empiso zino zikubete zisinda akuba ziri zisindano jabafumita bat adu seno adu
awe tuli ate wano tugenda kufa wabinyo tebategerekeka ebintu bitandise okubeera webiti upside down tebitegerekeka gwosuubira oli abeere ng'afisi nono atogera okulaba bassa kimu gwosuubira ono ng'akubeera nga baagala atogera okulaba tebaagala kamugamba tebitegerekeka era abaana bagenda kugwedda lwabo batiimu simanyi zikoze biti bagenda kugwedda nze nkubulira amazima bujjako era ku makyogero okwanga Dr. Kizza Besigye nga beekubisizza Selofine Museveni kitegeeza bwe boyogera bwotyo kitegeeza nti ne Mr. Henry mutuufu because gundi yavayo omusajja wo Jostede n'agamba nti Eddy Kenzo kyakoze ne musuuza kati naye anoonya Mr. Henry bakole ekintu kyekimu Mr. Henry n'agamba nti kuye ku kitiibwa kye ne legase ye gy'ataddewo na biki byonna tayinza kukola kintu kya bugwagwa bw'ekityo takisobola era kati kankubulire kino waliwo olumu kushoye yali eyaguli yabanimulodi gye baategeka be bali ba MC ne Mr. Henry Jostede we mpale we yaganira okujja n'ajja ku stage ojijjukira bulungi yali ya David Lutalo ku Hotel Africana yali fik fameka yes walabanga gundi Mr. Henry yasooka n'ateekawo embeera bambi nga ayagala okubeera ng'aba blendinga muko ne Jostede nenga kali akasajjako kamininga business kalaga nti nze sikwagala kateekawo ezzalawo kati omuntu akuleze ezzalawo bwetyo ate naawe on top of that ate osiri walogamye munonye Jostede twekubya ekifaananyi nga okubbako omukazi ate wadde nawe wabba naye ate gwe ebyo byate ne bamaani babikubbako ne babitwalira ddala n'olusaniya lwonna kati tokyakombako wadde n'omulundi ogumu n'olwekyo ekyo tekisoboka kati noonyayo ku couples ezizze nga zaawukana tugambe mbu ziddemu zeekubya ebifaananyi olaba oba kisoboka ku couples ezizze wano mu industry nga zijja zaawukana zimale zeekubye ebifaananyi tujjewo eya Jostede ne Prima ne tujjawo eya Rema Namakula ne Hamzah kapo kyendala awo Lwasa ne Gundi n'Abatanzi basobola okuddamu ne beekubya ekifaananyi olaba yakigaana luli nga bakyali bonna yamutola mu supermarket namugamba bamaze okukola shopping iyo namukodde shopping yaba yabukadde 5 namugamba baby selfie bannanga omwana yaduka obisiiri yanakolabika yaduka netwala zibali bamugulidde zonna nadduka nazo okiraba nga mu normal life tekisoboka era Kenzo muzira munnange kyeyakola kyabuzira kyamufuula omusajja naye yetaga mudali gwa nalubali gino Museveni gyaga kyamufuula omuzira ate ne kimufuula omukazi aye ne kimufuula omuto kyeyakola kyabuzira ega kutubuzaabuza ekikola kyeyakola kyabuzira nekimufuula omukazi ate n'atya nnyo bye yakola kati kankuwa example Kenzo kyeyakola kinaabeera ng'omuntu w'anaayimirira ku wamagye ng'owamagye akutte emmundu n'avaayo namugamba gwe nsobola okukuba essasi naye ng'oli yakutte emmundu okitegeera nsobola okukuba essasi kati fe ababeera eno tugamba Mr. Wagwan avudde nayo nayimirira mu maaso g'omusirikale nga talina wadde n'akasaale yeesize eki okitegeera nti kikola kyabuzira kyakoze naye mu busiru bwe kuba oli twigemu nga gwoweddewo kyekyo kale toyanzeege emboozi bwetu bwe badde olwaleero atubadde tutunulira ensonga Ensobi Eddy Kenzo Zeyakola mu kusisinkana Dr. Hamzah kale fine buli obatisisinkanye naye ne watabawo obujulizi bwonna bulagibwa mu lujjudde zizimu ku nsobi ezo oba oli awo Wizkaldem zagezezako kulambulula ezakolebwa ate esobola okukoseza ddala Eddy Kenzo kale toyanzeege buli mwana opinion ye nawe oluwaddembe okubako nekyoteeka mu comment awo tusobola okuba nga tutambula bulungi conversation ebeerewo mpolampola tubeere nga tukwasaganya tufikira abawo ku kyebusaabala bwe tubeera bulijjo waggule kuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuusa ssaawa 6 ez'ekiro aerobics tumukola gym tugikola twota omuliro steam tubeerako mu steam tubeerako mu sauna tubeerako mu massage byonna jangu tubeere nga tweddaabulula side awo akufitikira ku kyebusaabala awo opposite shadow cars eye ku kyebusaabala awo so tubeera awo buli kawungeezi buli lunaku ate Feton Fashion Store Dikeste Plaza bwe bali awo ngeno fune engoye ezakabi baba kulindiridde nga bulijjo buli engoye ennungi bali ku Dikeste Plaza
engoye z'abaami n'abakyala eziri ku mutindo ngatto biki byonna kalonda yenna. Festive season eno teweekubako njawulo, genda ku Phaeton Fashion Store bw'oba ova ku Mubalaka e Makindi tambula katono ku mukono ogwa kkono ng'okkirira ku mukono ogwa kkono waliwo ekisimbe bakitali Kester Plaza kiriko amaduuka mayitirivu nnyo, so genda awo ojja kuba ofuna engoye ennungi mwana mutoni waali awo. Kale ebisigadde ndowooza tukwatagana olulala